Omusumba Rosias Bugingo alembeddeko ayagala kuwasa nnamwandu w'omugezi Uncle Richard kyokka endiga zo zibyesambaze zibigaanidde ddala kw'otadde ne bakyala be okuli Susan Makula wamu ne Teddy Bugingo akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo. King Saha naye agudde mu mbi za Calvin Kayanja akatambi weekali mu maaso awo. Jennifer Furufiga avudde mu mbeera n'atabukira Katikkiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga akatambi weekali mu maaso awo. Alian Skin naye wamme ebintu ebyokugoba aba NRM byeyongedde okutabuka. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano. Mulongo Babirye Saala bamulangidde obufere, bamulangidde obubi kw'otadde n'okusaanyaawo amaka g'abantu byonna ogenda kuba ng'obifuna wano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo n'omugimpe like era n'esaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Ninyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tiisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko. Bannange sigenda barwisa era nga mbatandise n'omusumba Rosias Bugingo emabegakaawo ndowooza kati wiiki eyiseewo ng'emu yavayo n'agamba nti nnamwandu w'omugezi Uncle Richard w'owulira ng'oyagala kufumbirwa ngamba nze nkwewasize kubanga mu Bayibuli temuliimu kyawandiikibwa kigamba nti owooluganda takkiriziganya na kufumbirwa wa Luganda munne. Naye nga ffe tulowooza bintu bya kusaaga naye kati omusajja alemeddeko era nga zendiga zivuddeyo ne zeekalakaasa ne zigamba omusumba Rosias Bugingo olimba ekimala kimala. Wawasa Teddy Bugingo n'omugoba n'owasa Susan Makula nti ate buno obudde oyagala na kuzzaako muka muganda Uncle Richard kiki ekikulimu musumba wamma bingi bitabuse. Omusumba Bugingo oli musajja mukulu swalako gwe buli lw'okwana omukazi omupya ensi n'ogifuukira ekizibu. Tuddeko katono emabega. Musumba Bugingo ng'amaze okukwana Makula Susan yavumirira obufumbo empeta n'agiwa emyezi 2 okugivumirira wanaagiviirako nga tewali muntu yeegomba kuwasa yadde okufumbirwa era n'akikola. Teyakoma ku ekyo n'akimanya nti obufumbo bwe ne Teddy Naluswa baalayirira mu Bayibuli eyo n'agikwata n'agikumako omuliro. N'akitegeera nti omuziziko ogusigaddewo mu bulamu bwe okulemesa okwagalana kwe ne Makula ye Teddy n'amuvuma ekikulukuto okumala ebbanga nga bw'obeera mukazi Naluswa omukwatirwako ennaku. Kati essaawa eno tetumanyi yakwanyaani muganda we oba muwala we. Atuuka okutembeeya enjiri ey'okuwasa baganda baffe mbu takirabangako mu Bayibuli abooluganda basobola okwewasa. Mukama wange Bayibuli wagyokya nga kiraga togikkiririzaamu. Lwaki ogikkiririzaamu lw'erina byeyisaawo ebibyo? Tujjukire bulungi nnyo Richard nga yakafa awummule mirembe. Musumba Bugingo wavaayo n'ogamba nti mukazi wa Richard muganda wo wandibanga gwe wagudde naye mu mukwano omupya tuli ku kizibu. Tukwegayiridde muganda wo muwase mu mirembe muliire mu nkukutu naye towabya nsi. Oli musajja mukulu okuzizza abaana. Doreen Bugingo mumanyi n'omwana wo omulenzi omuto asembayo mu Teddy Naluswa awulira atya nti kitaawe yatandise okusabuka ebintu nti omwana omuto atasobola okuwasa Doreen Bugingo tekirina mutawaana. Bannange oli musajja mukulu. Tetumanyi kigenda mu maaso kituufu nti abantu abakulu mu guno omulembe ate muwuttadde nnyo okusinga ku bavubuka. Kati ate ffe tulina okuvaayo tubalambike nti kino kibi kino kituufu. Tuludde nnyo ku bugenyi kyekiseera. Awo nno wetutuuse bantu bange omusumba Rosias Bugingo alemeddeko muka Uncle Richard yamugambye w'owulira ng'otuusiza ekiseera nti weeyagala kufumbirwa nze mwendi era n'atuuka n'okugyayo Bayibuli agambye nti ye yakebera Bayibuli okuva w'esooka paka gy'ekoma nga temuliimu kigambo kigamba nti towasanga muganda wo
ekitegeeza nti muganda wobeera osobola omuwasa bannange yeewangulidde n'ekikazi ate kiwala kito kinyirira bannange kwegamba kyonna kyeshalana bushalanye naye ng'abantu bo tebabisimye bagamba nedda munange omusumba olimba obeera oyitiriza kata we babeera bakazi basatu naye nga bwe tuli munnange bwe tweyongerayo ne baana bawala bano okuli Kataleya ne Kandi oluvannyuma abasooka awo ne bafunamu obutakkaanya olw'omusajja okuva lwe bakitegeera nti baali bakwana ku musajja omu ne baawukana bubi nnyo buli omu n'atambula amakubo ge era ennaku zo ne musiki yasalikamuko naye bamaze ne baddiŋŋana kubanga ndowooza balabye ng'abasajja tebalina kye bagenda kubagattako bakitegeera omusajja yali omu abagattika abalimbalimba ne basalawo munnange ndowooza baddemu batambuza obulamu bwabwe era ennaku zino omukwano gwe balina gubasaza mu kamu nga woolabaawo kugamba omu tasobola kulya mmere ng'omulala tannaba kulya oba tasobola kuzuuka ng'omulala tannaba kuzuuka munnange bwe tweyongerayo ne mwana muwala eyasibisizza omuyimbi Vairota ng'amugamba nti ng'amulanga okujja mu lubuto okitegedde ekintu ekyo munnange omwana ono twakitegedde nga bwe buno obuwala obwesiba ku bayimbi kuba tubayo tuli awo twagenza okulaba ebifaananyi ebirala nga bifulumayo nga ali ne Fikigaza era nabo nga bali mu nsonga za lava ate n'omuntu omuwala agamba alina emyaka 18 naye gyokka si gy'alina y'alina n'oluyimba olupya naye maama abaana b'ennaku zino oli mwakale bwe tweyongerayo ne Champion Ogudo munnange mukama we Mami Gadget bw'atyo yamukoledde kapate ku birthday ye nga woolaba abantu abasinga abadde bakompiringa bagamba Alien Skin omwana wa mukyayira ddala wadde okumusindikira ka message bannange yamwagaliza amazaalibwa amalungi okuggyako mu abantu muyina byammwe bye mwenoonyeza ne Dictator Amiri yabaddeyo munnange omusajja akuba abakazi omanyi kati lirinnya lye baamuwadde ati byangata n'omutima mulungi balikwata Champion Ogudo Champion Ogudo afunira ekitabo kye ebirabo bye bamuwadde mu box yatugambye byayagala ayagala masiki Spiderman yagambye ayagala masiki ayagala Timbalandi byeyayogedde byayagala Biangatto sa tugenda bakugatto tugenda muzuri bw'atyo munnange Champion Ogudo mukama we Mami Gadget bwe yamukoledde ate birthday kale naye nga Alien Skin naye yamwagaziza amazaalibwa ndabyeko abantu nga bagamba Alien Skin oyinza otya obutayagaliza muno birthday biki yamwagaliza naye nga bwe tweyongerayo n'omuyimbi Grenade ono avuddeyo naawe ensonga ye agamba nti abagagga ensonga lwaki bamma abayimbi ssente mu munnange tebaagala beesembeeza mu kubanga bawunya ate banaaba bingi byayogeddeko naye nsobodde kubagambako ebyo ne twebuuza abayimbi nga nsonga ki ebeera ebagana okunaba bamaama bataata munengera bannange omwasa omukisa gw'abagagga mbu yensonga bo tebaagala kwesembereza bayimbi kubanga kiri bulala nnyo mu kuwunya si byange wabula bibadde bigamba ate bya Grenade mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo n'omukyala Bad Black ono yavuddeyo munnange n'asaasira mukyala munne bwe tweyongerayo n'omukyala Bad Black ono munnange avuddeyo n'atuusa okusaasira kwe eri omuyimbi Anita Da Diva eyakwatiddwa oluvannyuma lw'okukola online shopping ey'omusajja Omunaligeria naye nga munnange tebyagenze bulungi baamukubye ne bamutaagulataagula kubanga abadde ayagala mutuusaako buluyisa maanyi ono Anita Da Diva alina omwana no mu famire y'amayanja era nga wizo yamuzaalamu Bad Black yavuddeyo n'agamba nti mannaye baddiya obwamalaya si bwangu so gwe naagala okubuyingiramu nga weesibye bbiri kale bwe tweyongerayo ani mwana muwala Muna 256 ono nga ex wa Dereki wa radio munnange oluvannyuma lw'okulaba Dereki nga ali ne mwana muwala Posha wamanga obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubala naye yasazeewo obulamu bwabutambuze munnange naye mbw alinayo omuntu naye ng'oyo omusajja gw'alina si muganda muzungu ne maama naye lwakuba mbu omwana omuwala engeri gye yagwiramu akatengo ka Dereki mbw'akyalimu okutya kwali akyalimu ensisi munnange bwe tweyongerayo n'omulongo Babyesaala maaso awo waliwo omwami amwambazizza akagatto agambye
tukimanye nti omulongo babiri Sarah ayina essawo ate ekirala mufere ate ekirala amazeewo amaka g'abantu. Takomye okwo n'akubiriza abaami bonna abalina abakyala abagenda mu musomo gwa mulongo babiri Sarah munnange babagaane tebaddamu kugendayo mbu kubanga ono ye yajja kumalawo maka g'abantu. Bingi byayogedde ng'ate bwengenda omubatuusaako nammwe wano mu katambi mwewulireko ate tusobole okweyongera essaawa zonna omuntu akwambaza akagatto ate ne kakufiitinga bulungi nnyo nga tulina okigani. Bw'oba omanyi wagenda mu ssabo lya mulongo babiri ekitigoma muve mu misomo gya mulongo babiri. Bw'oba oyagala okuwakana nti ebintu ebyo si bituufu, bwe namaze otegeera bino ebintu nenzijukira Titi bwe yalokoka. Titi yeetondera abantu be yafera mu bibaluwa ebyo, ne Titi yali abirina. Titi ne Katongole omutongole, Rebecca Jingo bayina ebibaluwa ebyo byayagaza abakazi Rebecca Jingo bwonna bufere. Naye nga kabejja waabyo yoyo omukazi oyo mulongo babiri alina ne muganda we bamuyita Nanse, bayina omudaala ewakaliga. Ogendayo n'ogenda ogula eddagala simanyi ery'oluzaalo abaana embuto zivaamu, genda wali ewakaliga ku ddwaliro ewa musawo Nanse simanyi ngwa gwe ng'ezizo tozizaala. Bw'aba Nanse ewakaliga abikolako, lwaki takukolako eddwaliro lya mulongo babiri? Kangende mu kigambo awakana noonya Titi yakolako ebyo ebibaluwa naye. Oyo omulongo babiri ebibasala ebyagaba ali funded by abasiyazi muka Museveni ne Museveni. Abaana bamwe bali mu bibasala ebyo bali eyo bali kubisiyaga mu masomero, tebalina kyakola kubanga babaweerera babawa buli kimu naye nga babali kuruutinga mu busiyazi. Nakugamba byenjogera sibyerekera, mbireka biri open, genda obinoonyereze olabe. Awo nno we tutuuse bantu bange era ng'essaawa yonna baswiti ati nyongera okubajjukiza omuntu akwambaza akagatto bw'esswiri ne kakutuuka bulungi nnyo nga tolina w'oyinza keeyambula wadde n'akatono. Naye munnange emaaso wano waliwo ebbaluwa omulongo babiri Sarah gye yasoma mbu yali ekwata akanyonyi kafuuka akanyonyi. Ngenda kubanga mbateerako ebbaluwa eno era agisoma ono eyaleese olugambo mbu omulongo babiri Sarah mufere ate tusobole okweyongerayo n'agaleero. Ayina essabo yategeera atya nti omulongo babiri Sarah ayina essabo ekitegeeza naye waliwo ekibaluwa ekimu kye yasoma mbu omukazi munnange mulongo nalindi awo akanyonyi ne kajja, akanyonyi ne kayingira mu nnyumba, nali ngisiimudde ne ngamba akanyonyi kavudde wange, munene ngoba akanyonyi kafulume, akanyonyi ne kagaana ne kakubawo mu nnyumba, munene nkwata akanyonyi ne nkakuba ne nkatta. Mulongo munnange akanyonyi akanyonyi mulongo munnange akanyonyi bwe nkatta ne nkatwala ne nkasuula ku kasasiro, ngenda kuba kasasiro komawo ng'ate akanyonyi nkalaba mu nnyumba. Munaye mulongo akanyonyi ne kabuuka ate kenasse ekakuba ku siiringi bwekakisadda mu kalaganga. Okuva ku olwo bwentabula kyayi ng'akanyonyi kajja ku kikopo. Mulongo mba neebase mu buliri nga munnange akanyonyi siteekaako. Munnange mulongo okuva ku olwo gagati mulongo natandika mpola omukono guno gwakuba akanyonyi. Kyemmaze okulaba guno omwaka 2025 go oseka bw'okaaba. Kati mu bbaluwa zonna omulongo babiri Sarah zaasomye eyo ebbaluwa eyasinga omukwatako wabula bannange bino byoseka bw'okaaba mbu akanyonyi munnange ne kajja nga buli lwentabula kyayi kajja ne kanywa kyayi wange. Bino byo bannange munansonyiwa naye nga bwe tweyongerayo ku nsonga za Alien Skin. Maama wa Alien Skin Jennifer Fulufiga avuddeyo n'atangaaza ensonga zino agambye nti Alien Skin alina obulumi ku mutima eri gavumenti ya NRM olw'okumukozesa kyokka ate n'afuna obuzibu omuntu eyamulumba ne bamuleka ng'alya butaala. Takomye okwo Jennifer akangudde eddoboozi eri Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'obusosoze munnange abantu bo baayise abagwira bwe babakolako Abaganda ngenda kubanga Meno message yange njagala genda eri Katikkiro era njagala ogiwulirize.
Katikkiro wa Buganda Omuweekitiibwa Charles Peter Mayiga nganze omuzanda nganze omuganda nganze abanyekitiibwa kya Buganda tukusaba ebigambo bino biwulirize njagala mutememu message yange eno gitambuze tukuweekitiibwa Charles Peter Mayiga tukoye abantu abanona sympathy mu Buganda ne bagikozesa nga teke ne bagikozesa nga card nga bwona abayimbi bwe bagenda okulonkinga ne bajja mu Buganda okufuna amasannyalaze ne bagenda ne batadda bannabyabufuzi abajje amasannyalaze Mengo abayitidde ku Mengo ne tubawa ebitiibwa bya Mengo ne tugamba nti oyo muntu wa Kabaka oyo bannange tumuwe oyo wa Kabaka wa Buganda ne bavaayo ne bakyukira Obuganda ne babukolako ebikolobero ne banafuya Kabaka waffe ne banafuya Buganda nga buli ekikuba Buganda bakiwagira nga buli omuntu avoola Buganda bamuwagira nga buli muntu avoola Kabaka bamuwagira abanja Kabaka gwe bawagira bambala obukofiira ne basaba Kabaka bamugeete bwagenda mibi okujjanjabibwa mbu bakomewo ate wabeera wano nti ate bamutwale Katikkiro ne bamuvuma tukooye sebo ow'ekitiibwa Katikkiro tukooye abantu abayitira ku Mengo ne bafuuka bannabyabufuzi Mengo nga mwatugamba nti si bannabyabufuzi tusaba n'abaana abasajja obegendereza ennyo batunulize eriisa George nga bamuwanga Kivumbi Balukwago Banamboze Balutamaguzi abasajja basewungu buli Muganda yayitira ku Buganda ofuna sympathy ne mutuukira Buganda ekizibu tubakolimira mufenga mubungeeta bwatyo munange Jennifer Furufiga Nakangubi omukyalo Omuganda awedde emirimu bwavuddeyo n'akangula eddoboozi eri Katikkiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga agamanidde ekimala kimala ow'ebbanga otamwemuukiriza teweebika munange yimuka vaayo okangule ku ddoboozi vaayo oyogere ku nsonga ezo kale ng'ate nammwe wemwewulidde kusigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu ewakingisa olunaku lw'ejjo bwatyo munange yasazeewo ayite mu kibuga watunda ku tiketi n'okulaga abantu nti ennaku z'omwezi nga 24 mundabira ddala munange wali ku cricket oval era nga mwaka akaseera mwabadde mwaka buvugano gye waviidde abasirikale ne bamukwata bwe vi ne bamukaba naye wano maaso Calvin Kayanja ye abiwakanyiza agamba nedda abo bali mu katemba mu nkola ya gravity omanyi ne gravity akazanyaako yakakozesaako so kumbe yali yeeteeseza n'abasirikale mu byefuula bamukutte kale mbwakole atrendinge wakati ne King Saha naye yajjidde nenda King Saha ng'ayuguumya ekibuga ekituufu amaanyi agalina naye kineewuunyisiza ye poliisi n'amagye effujjo bye limukozeeko ntunuulidde omuzannyo guli nenda Fiiki Gaazi eyakava ewa Balamu ng'ali ne King Saha nenda amagye gali involved mu bintu by'ebivulu bino ne ngamba bannange Uganda eno gyeraga amayi bannayuganda temutegeeranga nti poliisi eno eba ne percentage mu bivulu by'abayimbi kyova olaba babakolera nnyo amawulire mujjukire gravity naye yakozesa method y'emu lwakuba nti yategeka mu kaseera kakyamu temujjukira bulungi nti era embeera y'emu ye yaliwo lwakuba ekyono kyo kyeyongeddemu amagye ndabidde ddala n'abakuuma ewuwe nga nabo mwebali ku operation ne ngamba bano ate ka standard ye Fiiki Gaazi eyakava Fiiki Gaazi yakava ewa Balamu nga yali ku gaali n'engana y'Abannayuganda. Anyway, so ekivulu kyemmanyi nti ajja kukola bulungi kubanga asobola okukola obulungi naye era temwewuunya nga kigaanye. Ekyo nakyo kikulu otinge wakati saagala mugaiti Kayanja ayogerera banne bubi kituufu mwagaliza kukola bulungi kuba music King Saha mulina naye bw'aba akoze bubi temwewuunya kubanga method y'emu ey'okwetega ebyokwerinda ne bakukolako obuvuyo gravity yagikozesa naye tebyaggwa bulungi. So ogw'omuzannyo nze gwonna ngumanyi naye King Saha nkwagaliza buwanguzi era abantu mbakubiriza bagende beekyakalire. Uganda talina we bleeding mugende mulye ssente abaana balikola ezaabwe bana struggle mugende mweyagale mugende mwedigidire ababagamba nti Museveni mubi bwe babayita mu bivulu mugende mulye ssente paka lwe mulitegeera nti enkyukakyuka gy'onoonye eri mikono gyo genda okuba buloko okyusa obulamu bwo genda weekolerere ogule ebizimbe ozimbe okyusa obulamu bwo weetuuseeko buli kyoyagala baleme kukozesa bivulu mbu tuli mu struggle.
awo nno wetutuuse bantu bange ne bana ye Calvin Kayanja oba kiki ayagala oba kiki atayagala afuuse Kisekawumalu waliyo konsali ya David Utaro Kisekawumalu yagamba oyo tagenda funayo yadde akalema naye munange yajjuza Serena kati ne Calvin Kayanja agamba King Saha tagenda funa mbu bantu kale bu ne wanaaba nga afunye tebagenda kubeera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwe tweyongerayo n'Alian Skin wamu ne Sami wa Mighty Family munange mbayina maaso awo ng'Alian Skin akakasa agamba nti ebyo bye nayingira mu kiteeyo kyammwe ekya Nuupu tebyambala era sirina fujjo lyonna lye nakolako naye fujjo lyange mugenda mulirinde mu kampeyini omanyi ye Wampuuga omanyi abasinga abadde balowooza nti akolera NRM naye munange nga bamuwaayiriza musajja wattu ali ku ludda lwa Mpuuga mbayina maaso wano nga beegeyamuko akatonotono ngenda kubanga ate mbabalekirako kamba sibuli yeni wakwate mmotoka yo ng'okubidde obukoola buno oyingirira ekitebe nekati naye kyamazima Sami singa ekikatika singa ekitebe kyamwe nakasukayo ejjinja kimanyi singa mwasengo kadda akweyo entya gimulaga gye mutyamu ne mupostinga nze yampeereza posti yali Bulaaya ekitebe kirajana ne mwana mulimba Sami nammwe nekati ozaako ki kuba ennyimba zo ziganye kuzeesonyiwa obuvuyo bw'obukoze muzaako kati obuvuyo bwaweddeyo ze ennyimba ziweddeyo n'obuvuyo bukyaliyo kati ogenda ku luno pama ku kitebe ate kampeyini tezinnatuuka kugamba otamba obuvuyo buweddeyo nga kampeyini bagaye tuzireeta makindi temugenda kubayo kampeyini yali balonzi bammwe sebo mulina okujja mu kuyiga abantu makindi kati wotusanga naye oyinza n'otusalako nedaliyeni twogereko oyinza otwesaza mu maaso mu biseera bya kampeyini tugenda kujja naye beera munnange mwetegefu muganda wange okimanyi tosinkanangako na kufuutu soja yenna obulamu bwo bwonna utusoja ngani nganze yegwe saba futu sojo omukama yegwe saba menke weyo ete badage totandika kunafulo ya nkyukakyuka totandika tesigenda kukkiriza Sami kunafulo ya nkyukakyuka ko ngamba muno gwe saba menke weyo mu struggle nedda omukubo tomusisi amutufu tomulabangako va mu bana abawagizi bo waliko mu nkuuka n'olinnya weewaana ate enkya ne bakulengera ng'owalampa siiringi tofunangako kufuutu soja mutuufu n'akutunula mu maaso nga mukwano gwo General Gaddafi ate nga twemanyi kati ate kafuutu soja mutuufu gwe nnina kerementi abeera awagira enkyukakyuka nga tuli ku ssente za Mpuuga